mingi yakatwegatako mu mawulire twegaseko ku program eno njagala kwebaza kyokola kya ttendo naku z'omwezi ziri 5 olunaku lwa 4 mwezi gwa April gwa 4 2018 gwe mwaka gwa mukama waffe omwanjuzi nze Steven Dunstan Busulwa kwagaliza benjagaliza njagala kulutegeeza nti aba Harris International abakozi b'ebyokunywa bya Reham bebateekamu ensimbi n'okola kimu kutuula kunyumirwa kuyiga kulaba nakubaganya birowoozo mu ngeri gy'oba osoboddemu abakola Reham Cola oyo soda Reham Fun Time soda Reham WhatsApp soda ne bakola amazzi ga Reham mineral water ne bakola juice boba soda tomwagala oba amazzi tomwagala ogenda kunywa ka juice akayitibwa Ona apple juice oba Ona mango juice byonna obisanga mu buli duuka mu buli semaduuka supermarket na muri fortune n'ekitundibwamu ebyokunywa ojja kusanga ebyokunywa ya Harris International company enkozi ya kunywa bya Reham bade njagala kulagane kano ka Rock Boom energy drink ka kunywa ka mulembe nnyo kazaamu amaanyi ngabo kawulira nti Rock Boom energy drink era wenkanywa wano nsobola kwambalagana n'omuntu yenna si mu bubi ne ngeri y'amaanyi njagala kujjukiza emisinde gya Kabaka birthday run tetukyagamba nti nga 8 tugamba nti ku Sunday leero wakuna lwakutano lwa mukaaga ku Sunday ye misinde mu buna byalo egy'okudduka kusonda ensimbi ez'okulwanyisa sickle cells obulwadde wa nalubiri mu ggwanga lyaffe Uganda. Ticket ya mtwalo gumu gwokka ng'ofuna kit zisange ku Bulange Mengo ku Majestic Brands oba jangu wano ku BBS telefina eyaffe ojja kugenda ne kit yo ojja kugenda ne receipt yo wetegese kujja kudduka. Anjala kujjukiza aba Friends of God Garments aba bekoledde erinnya mu kutunda n'okusuubuza amasuuti amatayi engato masaati oyinza n'okubapangisa amasuuti bw'oba oyinawo mukolo nga gw'abantu bangi bagala buli omwanyume mu langi zezimu oba langi za njawulo Friends of God Garments bekola ki benkuzigirira basanga ku Namaganda Plaza omwaliro gwa 2 ekisenge F17 esimu njaji kuwanga bwetugenda maaso bingi bigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda ekiwamba abantu kigenda kyeyongera mpola mpola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo osanga n'obwana butandise okwewamba obutunga bugaanadde njagala bampeeyo emitwalo 2 oli awambye akaana ka mulirwana n'akakweka n'atandika okuba essimu kati olunaku lwajjo ku Good Friday waliwo omwana wa ofisa wa UPDF Kano bamuyita Kano Francis Ongia bamuwamba ku Good Friday omulenzi oyo ye Dennis Alenyo akola mu Ministry of Defence bamuwamba kati nga baagala obukadde 15 bamute bamuwambira mu district y'Emayuge sawa ya akaunta n'abakutabika nga amagye ga UPDF police ne ISO bakyakola omuyiggo ewe bijidde nga n'ebitundu ebirala mu Febu mujukira Susan Magala yawambibwa ne bawasaba sente ne ziweebwayo ate ne bamala ne bamutta mu Machi waliwo abawandise ebbaluwa eri family ye mu district y'Embale ne bagamba twagala obukadde 17 nga tetunakubawamba tujja kubawamba ate tubatte oba tuwambemu omu batumuti n'ekyo kyemuba mukola baluwa nomugira mutubu kadde 17 mujja buteeka wano tujja baleka ekyenjojo waliwo akawala ka myaka 4 bakaita Desire Kahunde kawambibwa nga 22 March naye kirungi okwosajjo abakananudde aba Flying Squad nga kalamu bulungi bemu kubigenda maaso mu nsi yaffe President Museveni yavuddeyo n'awandiikira Ministry ya Finance okutandika okujja omusolo ku bino byetukozesa emikutu bagiyita gimikwanira wala abamukubaganya birowoozo WhatsApp Facebook Skype Twitter ng'agamba nti buli lunaku at least omuntu yandiwadde siringi 10 mu musolo okusobola kubanga basinga kulya ku lugambo luma mongalinga ate mmwe temubajjako musolo aba finance mwina obugayavu ekyo nakyo kiri Abannayuganda bakirindiridde abajasi bafe abafiire Somalia bakomezeddwawo Brigadier Kalemire omwogezi wa UPDF esooka tutegeeza bana General Museveni mu tweet ye nategeeza nti bali 8 naye ne baba meka kiba nti baafudde era tusaasira famire zaabwe n'ab'enganda zaabwe bingi bigenda maaso naye kunokoleddeyo ku ebyo nyina Honorable Paul Tamaguse Makula mboka wa Parliament wa Nakaseke South mu district ya Nakaseke wa kibiina kya Democratic Party mu seconds nkaga 2 oyinza balamusaako Honorable neyanziza nnyo ssebo mukulu Busulwa soka kubuuza ku bantu bange abanfuula kikyendi mu Parliament abantu b'Essemuto Kapeeka Kaasangombe ne Nakaseke nemba kubiriza okulima enkuba etonya mulime
ennaku zino mbadde bize era ssebo mukama wange akatuyokoola byensaza tuli ku komiti za parliament tutambula Uganda nga bwe tukola reports era mbadde naakatuuka n'enzigukira mu parliament okulaba nga tuddukanya emirimu gy'eggwanga. Nyongera okwebaza ennyo ssebo okukulisaayo nnyo mwami Mutibwa ow'Ekibaale ne mukulu leewe baamusuuta abazze okugula tiketi zaffe ez'okudduka. Era mbadde nina okuba e Nakaseke naye neetegekera misinde gya Ssaabasajja Kabaka ku Sande ne ttiimu y'e Nakaseke. Abaafunye ku gundi ez'okudduka mujje tudduka, abataafunye mu nsonyi ezisobola gulira constituency yonna. Naye era nkubira ne babaka bannanga abalala n'abantu mwenna ab'obufuzi. Mu biseera by'obufuzi ntera nnyo okulaba abantu abeekulubeeseze n'emmengo. Ne mu biseera eby'okuwaayo nti basajja ba Kabaka, ne mu biseera eby'okuwaayo buli omu olaba bwawe Ssaabasajja Kabaka takuŋŋaanya musolo. Kino kye kiseera naffe okumuyambako ku mirimu gy'abaakolera Obuganda. Ssebo kyensembyayo mu kadakiika akatono ennyo nyongera okujjukiza Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni. Mwewaffe mu Nakaseke gye walwanira tuli bubi ssebo. Amakubo gali bubi. Amalwaliro naddala eddwaliro ly'Essemuto muwajjanga eddagala mu lutalo n'ery'e Nakaseke tuli bubi. N'abasajja bo be walwana nabo mu nsiko nabo baagala balye ku mugaati gwe baalwanira. N'owulira abasajja abava eno e Kampala n'obawa obuwumbi ne babukima. Naye nga banno bwe baguba nabo mu nsiko bonna bakaddwa bwe bafa. Ekyo kyensembezaayo era nsuubira ssebo mukama wange kyembadde nsembyayo nti bwe mubanga mukisobodde ssebo Ekitiibwa Pulezidenti Minisitule ya Luweero twayanga eveewo kuba ffe nga abava mu Luweero mu Nakaseke tetuyanga. Honorable Charles Omushana mutunulizi wa nsonga oyinza omuyita analyst mu Luzungu so balamuseko. Abatuguliriza n'abatulaba Katonda w'amaanyi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, musiima nnyonnyola kwanti nkyali mulamu ate nensabira abakyala abalina embuto byobadde oyogera ku ebyo. Abakyala abalina embuto, abakyala abonsa, nensabira n'obwana obuto. Bw'oba otambula ku streets za Kampala olaba obwana bungi ogenda ku masomero ovaayo emivuyo eriwo emivuyo ejja ekiri mu nsi twetaaga saala bano banaka nesisabira twefeeko tuli basajja mmwe naye obwana obwo bwetaaga saala. Nyina Honorable Francis Zake mbaka wa Parliament wa Mityana Municipality okuva mu District Mityana independent mu Parliament. Honorable balamuseka bakola ku telefone yaffe. Mbalamusizaako nnyo abatulaba era nenakulwalirako wamu n'abo abafiiriddwako abaabwe naddala ab'Emityana bakafiirwa mukyala Florence kitalo nnyo ate era ndi wamu n'abo olwaleero abakubiddwa emiggo ebanaaziza tiyagaasi mu dduka olwaleero abadde mu kitundu kyaffe eky'Emityana kyannaku nnyo nti abantu abalwanira amazima abali ku kituufu abalina right for demonstration nti ate bayisiddwa bubi bwe batyo ate nga ndi wamu nammwe ku nsonga eyo naye ekyennaku ekiriwo nti ate amawulire amabi ensonga bwetuuse mu Parliament olunaku era olwaleero lwennyini nga minisita w'ebyensimbi agamba ssente ezikola enguudo z'Emityana municipality mu kibuga titeziriiwo ekintu ekyennyamiza ennyo ekintu kye tulaba nga si kituufu era nga kitali kituufu kye kironebwa obutabaawo ssente okubuulira amazima tewali ssente bulijjo beewola bulijjo twewola mu Parliament buli kiseera bagamba tuboro seeking tuboro naye nga tewali ki ssente awo nno kinzijeeyo nnyo okulaba nga ngamba nti abantu bange babeera bakubiddwa nga nange nnakuba mu Parliament kati nvuddeyo nzizeemu embavu kati nange ensalawo tugenda kwekubira kati Mityana. Ekyo kyo bwe kiri abantu baffe bakubye emiggo poliisi ng'ebakuba kati nange ngenda kwegattako nange mu nkube bwe mba nga sinza jjo bakuba kubanze mummanyi bulungi nnyo mufumbe njisobola kati no gavumenti byesigaze byewulira Zake Francis mpulira abeeruweero mugira ab'e Nakaseke
eno government ewulira kwekalakasa nze ngenda kwekalakasa kati kuba kati tulinze myaka 3 enguudo zo tezikolebwa webale honorable meya bamusabye development planning amaliriza tunabyogera osose na bukambwe kwa kwekalakasa ate ndi mukambwe nnyo government enajikwaza kisa kino honorable Mike Kennedy chola nze nsabira bwana bwabwe tosabira bo honorable Mike Kennedy sebaluse balamusa kuba tulwa ku telefone yafe webale nnyo sebo mutabaganya wa program njagala okulamusa abo bonna abagoberera programu eno bifo ebyenjawulo mwebale kuba nti mugigoberera nzikiriza ate era nange nkubagize famire eya Lutwama ina Mawujulu eyabeera kojja wange yatufuddeko era famire yonna bakubagiza era n'okulaba nti enteekateeka zonna zitambula bulungi ate era nzikiriza njozeeyoze abo bonna ababadde mu pewosa nabaddeyo ku lunaku olwafundikidde Katikkiro bwe yazze n'atuwa okwogera okuzzaamu amaanyi eri abo abenyigidde emirimu egy'enkulaakulana egy'enjawulo okuteeka essira ku mutindo. Kigambo ekyo kikulu nnyo era njagala okubiriza bonna abali mu mirimu egy'enjawulo okuteeka essira ku mutindo bali eri kuwa enkizo kwabo b'ovuganya nabo. Era nga mu kino njagala nnyo okuyozaayoza St. Lawrence University kuba guno gwe mwaka ogwokuna nga yeetaba mu poesa naye ng'ate yesinga bassematendekero bonna yebadde basinga era nga guno mwaka gwakuna ekirabo era bakiwangudde. Ate era nebaze ne St. Lawrence Academy nga nayo yerisiza nkuuli ku musingi ogw'amasomero aga secondary. Ate era n'okukakasa nti amatendekero ago gonna gawagira nnyo enteekateeka za Ssaabasajja era n'emisinde gajja kubeerayo. N'olwekyo eyo y'engeri gye tuyinza okwettanira n'okuba abamu ku abo abagoberera okuteekawo enkyukakyuka nga tubeera ekyokulabirako mu ebyo bye tukola mu nsi yaffe ne mu ggwanga lyattu. Webali nnyo okuwagira Buganda. Atulaba Honorable Paul Tamagose Makula njagala kusooka ku nsonga ya personal safety. Ensonga kinasose babuulira abantu bazze bawambibwa. Abantu nga tubakubiza okulima balina okubeera abalamu n'okubeera safe. Nkyukakyuka tuziraba zaakolebwa mu bitongole bikuuma ddembe. Abamu baali bagakayibula atakoze bulungi naye era okuwamba kugenda mu maaso kuwamba abantu for ransom, kidnap for ransom. Makayibula si ali mu ntebe. Kyeki kireeta tukikoledde ki? Kati sebo nkwebaza ndowooza yaffe ng'abantu. Nkwebaza sebo mutabaganya nange newoza akagambo Honorable Sebalu. Kwebaza sebo mutabaganya. Onkisa guno gwompadde. Esebo ensonga eyo. N'okwebaza abantu baffe naddala abajjumbidde nnyo pewosa bannabulemeezi. Ebyobufuzi tebikoma naye twagala nnyo okulaba nti Ssaabasajja Kabaka bw'abeerawo nekyateeseteese mu kijjumbira abantu baffe aba Buganda. Abamu mutera nnyo naddala ntera nnyo okulaba abavubuka batera nnyo bateeka mu mulamu oguwalampa Katikkiro ne mujjumbira ne bwe babateeka mu miramu egy'okuzimba Buganda awo n'olaba ababula. N'olwekyo mbakubira omulanga naddala abavubuka ba Buganda abakyalina essuubi mu nsi yaffe eno abakyalina amaanyi ebyobufuzi weebiri era bijja kubeerawo tujja kgenda naye wabeerawo ekyokuzimba Buganda tukime sebo nekyensembyayo abantu bange babadde bansuubira okubeera ebulyake sigenda kubeerayo ngenda kuba ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka seminti w'eddwaliro ly'ebulyake ne langi bigenda kujja mu wiiki eri ejja nammwe ababadde bajja be bagoba ku ttaka tukwatagane mu wiiki ejja mujje twetabe mu misinde. Njagala okulaba ku mulundi guno abaka ba paalamenti naddala abaffe aba Buganda n'aba Uganda mujje tudduke mujje tugule emijoozi tudduke. Right, honorable tandikirawo kubanga kati tulaba batasina kukwata kuba security bennyini mwana wa senior officer wa PDF Kano Mulamba omwana muwambe nkadde 15 babwetaaga. Kati abo be bawamba ate be mumanyako be bantu abanene mu gavumenti abalina obusobozi okumanya nti omwana wa gundi bamuwambye era abalina obusobozi okulangibwa naye waliwo bangi abali mu kufeeyo wansi be mutamanyi. Ffe twagamba General Yoweri Museveni nti ffe nga abava mu Luweero Triangle mu Nakaseke mu Luweero mutuswaziza nnyo bantu mmwe abaafuna obuyinza
mwajjanga mugoba Obote ne bannaabwe ne mubalanga ebintu bingi naye bye mwagobera Obote bye mukola byennyini n'okusingawo ebyokuwamba nabyo byali ati nze nkubuulira kyenkulaga bino byonna ebyokuwamba they are symptoms of a tired society. Abantu babakooye ne mufuga eggwanga naye nga bannansi bonna mubasosola mu mawanga emirimu gyonna ne mugyegabira ne mutuuka eri abaali bawaddenga information tebakyasobola gibawa bagamba ensi yaabwe mwagiwamba kati abafuna ku buweerere mubasindisa eri bweru wa ggwanga kubeera ba busiboyi n'olwekyo anti zejo ze nkulaga gw'onoonya solution tolaba symptoms gw'onoonya solution nkulaga symptoms failing state yereta kakati eggwanga we liri abaali bawadde information tebasobola gibawa mwabakyayisa ensi yaabwe n'abantu ne babeera mu nsi yaabwe naye nga mutiitiibya bagwira kati olunaku lwaleero tubadde mu palamenti wali ku ssaawa esembayo honorable zaako ono njulira kusanga nga zigenda kuwereemu nga batulaga abantu w'ekitiibwa pulezidenti b'omanyi b'olinako akakwata abantu bo nga banyagulula ssente mu local gavumenti obukadde obuwumbi obusukka mu 250 naye nga bajja gy'oli n'obawa ebifo ebirala kati abantu batuuka ekiseera ne bagamba ffe tukole ki kubanga bano abawamba mukulu busuulwa bateekawo ne ramzo ne bagamba ffe bw'otuwa bweziti tumuta ate n'ekirala eno ttiimu etufuga olwaleero waliwo be yawandiikanga nga yakajja nga tebannajugubana kutwala buli kimu yagamba mbu baakolanga ebikolobero ebyokuwamba ne bakola ki bakyayisa amiini abalala ne bagamba waliwo minisita omu alidde ennyo mu gavumenti n'agamba mubayambalanga butisaati bwa UPC ne bakola ebikolobero ku bantu byonna ebyokubakuba ebyokuwamba kati gweyogera naye ffe tulina ne be bawamba mu buutu kuba ettaka be batwalako ettaka lyabwe nkuwaffe wali ewaffe ekapeeka bawamba abantu mu buutu era n'owekitiibwa bamugemeire abamanyi ne babatwala wano ku gundi ku Jinja Road mu buutu y'emmotoka emisana ne babawamba ne babateekamu gweyogera kuba abamulya bisiika abo mwali badde temuboogerako kuba balina ababoogerera balina bakitaabwe bajja balwanirira naye tusooke tulwanire ne bano bebawamba ne bassa mu buutu bebawambako ebibanja byabwe ne babavuga mu motoka ne batwala enabbiika wali omanyiwo ennakaseke bawamba abantu mu buutu omwana w'omunene omunga baagalawo ettaka ne batwala wali ku Jinja Road so ezo musobola okubitereeza ffe tubadde nga tugamba twababuulira nti General Kayihura yadde bamugobye si ye problem eri so compounded kasita mukyayisa bannansi mwe ne mulowooza nti mwe ne famire zammwe mwe mumatalinga ne mukolamu obukundi bano abalala bonna ne mubalaba nti for them they don't matter era kye nagambye ne ba bishop nalabye bishop Lwanga sigwe nagambye ba bishop bonna nti muyige ng'ogenda mu training bwe mumala ey'omwoyo ya karati eya safeguard nga kati liye sajja lye baba basindikidde gw'osooka n'olyekubira kati eno mugenda okuyita poliisi nga mulikubye muligonzezza era nze nabadde nteesa waliwo ababuulizi abatuulaawo okuliraana bishop ate nabo badduka odduka ky'okuyita poliisi gw'olina oddikwata mulikubbe bagambe nti bano ababeera wano okukuuma bishop ku olutaali basoose ne balikola ku n'olwekyo sebobusulwa nga maliriza ekiwamba abantu bwekiri mwatugamba mwaligesitalinga amasimu nti muwandika amasimu ne muteeka abantu ku bunkenke mugende kusimanyi mujje ya identity card abamu ne bazirikiranga ne mulayini mbusimanyi mbuwe tunakwata ekita bano naye bano bakuba n'amasimu sebejjoogo kuba ffe twagamba bano nti okuteekawo obutongole buno bwe mukwasa emmundu obw'abavubuka sebo bwano mu gavumenti buli atuuka mu State House alinawo akabinja ke ne muteekawo simanyi diso giso viso miso piso ebyo biyamba ki ngeno sibu kyemaliriza nakyo bane bayinza okuwamba nga wakafulumaana ensonga gye mbadde maliriza nayo bayinza okuwamba naye nga wakafulumaana gye mbadde maliriza nayo fe twabagamba nti okuteekawo ebitongole ebingi n'okumala ssente z'abannansi nga muteeka buli wamu ku mawoteeri wawa ku mamotoka mu takisi ye solution kukola ku byetaago by'abantu
nemwe ne mujja nga bwe mwava mu nsiko nga bwe mwali mufaanana ne musanga bannansi ne mubaca be mwasanga mu by'obusuubuzi byonna mu biwambye byonna mu bimazeewo ne mwasanga balina ebibanja byabwe byonna mu bibagobyeko omuntu atuuka ne yeekyawa era okuwamba solution sebo okuwamba solution yaako Honorable Komao yagala kumpamba sijja kuwamba ne basaba ransom anjagala kutegeeza kangendeko mukumula amalo kunywa ka rock bomb energy drink kana ka Reham oluvanyuma nakomawo ne Charles Romshana. Muterevu ku BBS Telefina yaffe y'obwakabaka bwa Buganda kwokyali programu eno eyitibwa Amaaso Ku Gwanga omwanjuzi nze Stephen Danstan Busulwa ndi muzikulwa na Mwame Bwama webale kulaba kujjukiza nti abatekamu ensimbi be Reham company ya Harris International yakola Reham Cola Reham Funtime Reham WhatsApp ne soda omulala gatako Reham mineral water n'akakunyoka naka rock bomb energy drink wamu ne juice wa Ona mango Ona apple obisanga ku buli dduuka eri kuli okumpi kiri kimu kyokka kyenkuzigirira nti genda obigule genda wenywere ojja kuba bulungi. Honorable Charles Omushana gwe ngendako ensonga ya kidnap for ransom. Awantandikirewa kati let me start from here. Mkulu Museveni nga ali mu waziti Mityana we yakolera function y'abakyala Mityana ewa zake yakola statement n'agamba abatemula tubakwata ate tubayina eno twabakwata then n'akomekeza ng'agamba mu poliisi walimu kawukumi. The next day ennaku nga bbiri ezajja ab'e Masaka ne batoloka be baali bayina omu gwaga nti yali akulira ebyekijambiya mu Masaka yatoloka ng'ali mu kooti. Then ne tufuna report abe Lyantonde nabo bagenze Mbale nabo batoloka. Generally amakomera gonna amanji sijaganto mu Uganda yonna abalya omwali abo bali batebereza mu kwenyigira mu butemu buno bona bakola ki batoloka. Tetuna kufuna report. Actually these members of parliament abali wano abebafu bano bayomba ku nguudo tebayomba ku security y'abantu kwashite mubuuza jeje odongo kubawa report kwe kutoroka kwabo wano bani batoloka batya kike kigenda maaso okuddamu okukola ki okuddamu okubakwata because kijja kitya singa ntukomera lirimu oba abiri naye literally all of them bagenda. Ekyokubiri nti buno butemu obuliwo bumaze emyaka tusuka kati emyaka 5 ate nga tukinyumyako olaba butemu obukuye Museveni ne bumala emyaka eyo nga tanaba kubugonza tulina okubuyinterogatinga kinene nnyo si bye ebintu byokusaagiramu kitegeeza tale mwalemwa naye kasita kimuleme banga ddene you have to interrogate tulindeko tulabe naye amaziko gerejegana because simulaba nga ali safe. Bwaba alowooza nti kiri kuffe ye tekimuliiko then is in trouble. Bwasookera ku butayimbwa ate obutayimbwa nabwo bujjidde mu waves nyingi. By waves ntegeeza busooka ne buggwako bujja ate ne buyimirira ne wayitawo ebbanga ate ne buddamu ate ne buyimirira. Nali nchalenjinga oba waliwo report olona gona challenge nga mukwano gwange ali mu security yena mulekayo tuyina report wawo bakuba myaka ki bakuba gender ki bakuba sawa mmeka map yo twagifuna ekitundu ku party gye bakuba ku bode bameka abazirika in terms of statistics bafa mu banga ki etc abawonyeeko babawona babeera batya abalumiriziddwa because waliwo ababeera zonto omuntu nabeerawo nga mumulabira okutuuka wafiira nga taddanga ngulu because they get destroyed. Kati obutayimbwa bwaggwawo ate ne wabeerawo break-ins
nga bawumula ebituli mu nyumba wekanga bakutuuseko ekiro ne basala families kyali nnyo nakyana mukaka abantu batandika okudduka ekyabakyala kyo wakiraba ekyokuwamba kwata abakyala ne babaliisaako amaanyi ne babateekamu ebiti ne babatta ate emiramu ne bagisuula kati bulijjo mpa challenge nko challenge emu gwe genda bakuwa omulambo olaba onaasobola okugusuula. Forget about okutta omuntu engeri gye bamutta but gwe bagukuwa okole ki ogenda ogusuule. It's not easy n'ogutambuza wano mu kibuga is not easy. Then n'obeerako ne jambia panga efuuse panga okulumba ekyalo ate ng'omaze okukiraalika tujja olwokutaano ate olwokutaano ne mutajja ate ne muteekayo ekibaluwa nga musaba ekisonyiyo bannange musonyiye tubadde tutema mukono tubadde tutema sembabule but mwe tujja Tuesday ayo tandika saawa 8 ez'ekiro ate ne mujja Tuesday mu gavumenti ya Museveni ne mutema mpaka ku makya naye ate mujjidde mu moloka ate muzidrowingidde mu moloka ekyo nakyo nekikola ki kati kye tuyinawo kya naye ne wabeerawo okukuba amasasi baako ba businessmen ne bakubiramu basheeki bw'oba nga obadde okyajjukira bulungi naye nga baweerako naye bw'otunuulira maapu yonna kiina mapping mpozi kati jambia yakayingirako katono nnyo mu ntungamo but ekusinga nnyo amaanyi center of gravity ebadde mu Buganda it's in central then of course ekyali Kasese kyo kimanyi now these waves zirina okuba nga zirina command olagamba akateno phase ewedde katandike phase eno bayina list yaabwe forget about siriku victims naye ngamba waves because nzikuwadde nga bwe ziri ngeze jambia kutema nyumba ekyo kiwedde then tugende ku kino nekigwa tugende ku kino nekigwa because kakyaba kyaka tokyakiwulira ekyawakiso ne mukono nakyo ne ntebe tokyakiwulira but it's also critical then ekya waves zino za kidnaps n'engeri gye babatta birone byokusala ngeri gye basalamu omukazi then ate ne wabeerawo n'ekipropaganda kya government bamukute uyo South Africa ebintu ekisiru byawo nga byakulimba but netambulira waawo bakubya akaweesi n'ebirala now kati tuli oluwaluwo everiwo it's also a very serious wave kati mbadde ngoberera ebiri mawulire ntwalo n'ebibanda kulumba ekibanda mu Kampala n'ojjamu emmoloka n'ozitwala n'abakuumi n'obakuba n'abaana nabo n'obawamba kyakabaawo kati ebibanda you know and this is you are talking about a bond yeah ekibanda ya moloka now kidnap mukulu bona abayombye ne mukulu Museveni abava munda abangi ba intelligence njagala onoonyezeemu kwa abatabuse ne Museveni abatabadde mu intelligence Tinjefuza yali wa intelligence coordinator wa iso ne eso very good tumukunde akomyo second round naye background ye ya intelligence ebyajimwezo bimanyi intelligence amama Mbabazi yali wa external security service David Prukoro Kazora nze sali munsiko so sija kweteekamu nawe sali munsiko ninga oyomba ne 7 atina wali mu intelligence wayomba now katugende tunoonye bwe bali munsiko aba intelligence bakolanga ki mu nkola etya emirimu gyabwe operations because you see bo manyi bwe bamala okuwangula mu kwewaana kwabwe ne boogera ne batuwa ebyama ono kano Otafire naye yali wa intelligence external security service yali wa eso but Otafire nga baziika tebeerondwa ebushenyi omugenzi Adonia tebeeronda samanyi oba omumanyi yagamba nti fe twayambalanga t-shirts za UPC ne tutema ne tuta abantu naye nga tubatanga ki nga UPC kati bano balatamaguzi bo ne batabuka eriwe nagamba iye abasajja ba UPC bakola ki ne bayingira ensiko kyokutta abantu eruwero ka second katono mukulu w'omusana abantu beruwero tukizu abaaliwo be baali abeebafu naye ffe batabani baabwe abaali abato ffe twakizuula nti Obote si yatta abantu beruwero buli tiimu ulirija buli tiimu waliwo tiimu eyajjanga netta abantu beekiro emisana n'ekuwa amabugo neeyitawo bweti nekweweesa amabugo naye nga ebakubirwa byonna bwebiri mu butabo bwabwe mukati mu mulugube ekyobote Obote tumumanyiko kintu eki nti ye yakulembera abatta Muteesa
naye bino ebyeruweera aya ne mutabani wake na namwetondera ne mugakusinza ku basajja bafuze emyaka 32 nakaseke n'abanga afaanana bwati ne Luweero kitaawo so justification ya Museveni mu Buganda eriwa jambi yaweeri yali twebaka tulo yali justification ya Museveni actually emyaka almost 2 plus nga tuwalizimu y'obuwangwa obuli eruweero buwanga sorry ye justification wali ebera ne webereka kasatu yabakaki nesi Muganda yokka general mu ggwanga yagamba nga twebaka kutulo kujjako Northern Region awaliyo koni yako kagamba twakakolako mwe just wano Buganda mumuwa ewaffe naye tumuwa because of Moses naligenda ku kiruwe nga Moses wazimbe ekisenge abengulu tebazze kutumalako batwakolanga nabo ate batuwasanga mu our relatives but wabeerawo obukyali bw'amaanyi nnyo kati fene tutunulira abengulu ng'abatemu kati yena abateeka mu IDPs nga bali mu IDPs bafa Rutamaguzi yali tasobola kugamba nti naye ababotta bana Uganda no bo bafa so justification ya Museveni wano legitimacy ye yava mu bali okufa now kati baali nabo alina betanywa speaker we leero chairman wa abada kuluzo lukiiko kati si Jakubolanya now kati baali nabo bagamba twafanga nga mutunula. I remember even ono musajja chairman wa UPC ngajja ku masiro nga amaze okugocha tebamukasukira mayinja ako soko yembe kitimba kyo Buganda otunu na banange kale ekyatuukako mujja kola kijja ku batuukako nawo kati kyekiri wano kye tudiscussingako so submission yange mumalize na kino erinti buno obutemu is not crime in itself sibumenyi bwa crime nti kiri mu crime ntoli akuwambye lwa sente oba akutemye lwa sente oba akulisiza maanyi ngalisa mchala maanyi because abadde ayagala kuliyisa maanyi abadde ayagala sex no it is political right now bwebanga eri politics zona ziba n'ekigendererwa that's one ekyokubiri ziba mwazifunamu bolaba nga utamuza gamba naye enguudo zewaffe banange enguudo zewaffe nga politician ayina kuba wafuniramu as a politician or wali wafuniramu as a politician so of course I'm a practical politician I'm a practitioner mu politics nekinyambako kiri ndate nyina security nenteekako ne politics zono so I'm an actor ku ground tosobola kola politics za security or insecurity nga tofunamu. Now question erinti ani afunamu mu kino kyemane bino kubuuza bwe kiba political ani afunamu you see nabuuza ate kanzire mu nkibuuze kone bwasala emimwa y'omukazi bwasala emimwa waliwo balaga ekifaananyi ku TV ng'afumba nga basekera bakore nti bafumba ebitundu by'abantu katubuuza ayakwata TV yaliwa because zino cameras zitukoze mukozesa wano what is the range gwe okugwira abaserikale bakone nga bafumba omuntu gwe kifaananyi ekyo kikuba nga oli ku level ki and two bw'oba nga wakikuba okirese ku TV wawo ofuniramu 3 oli omuyeekera afuniramu wa talina biseera because muliko you get emmere si yeebuze ku lwaki afumba omuntu but you see olina okumulaga nti is a cannibal is not a human that's propaganda that is politics nenziramu nembuuza omukyala oba mwana wa mukulu Museveni oba bano commanders wa Museveni bw'omusala kwemimwa kibi asobola okuleeta omwana we nga bamusazeeko emimwa namuteeka ku TV bali basobola okukyayisa oli but ku lwaki oleeta bawala babakyoli ng'emimwa teriiko n'ogireeta ku TV ogirage okolere mu politics because politics ezo zidemonizing oli so ngomaliriza yes so politics za security all insecurity or politics za vicious killings nga mukulu Museveni bwe yawandiikako oli omusalako omutwe n'oguteeka ku kiti by the way these are experts gwe bakugamba osala abantu babiri you even run insane
ogwa neddalu you break down. So ate ngamaliriza mu bufunze nti kitandika butandika kafilimu because bw'olaba ekiri e Congo kifaanana n'ekiri e wano tetunaba kutuuka na even 10% of Congo. Bw'olaba ekiri e South Sudan kye kimu ne wano they are the same actors. Salva Kiir, Mukulu Museveni, Kagame across Eritrea, Kabila bona origin yaabwe Ethiopia bakatana kutuukamu origin yaabwe si ballot paper. Nga sinagenda wa honorable zake bw'ogamba mu kiri political olwo victims babera balondebwa batya are they systematically chosen nti tugende mu Buganda ebunyolo tufuneyo magara wa family bweti bwe tunatumukwata tujja kukosa kibiina bwe kitiyo ba politician wati if intelligence wabanga tebirimu right bwizibanga zino si games za what they call counterinsurgency operations ntolwana n'omulabe walobye okolo biteke ku mulabe because sina bukakafu kujja ko kiri oligwe bakwatanaga mu mututuma nga police bano batugamba nga tuli gestalinga amasimu nti amasimu gonna baagali gestalinga gonna naye gana amasimu agakubibwa bo tebalina byuma kubanga naffe twafunye information ng'abaka ba parliament amasimu gaffe gonna bagatrackinga gonna baayise egundi yaabwe gonna naye zino layini abatemuzaako banagamba sente zirete wano ate nozeeta wamaliriza ngende waho ngende mijana noteekako ne mobile money nga kati kwoli omwala gwe batta ne bateekako mobile money sebo owa miliyoni 7 naye taba wa bulijjo zali za simu sebo zali za simu honorable Charles Romshan maliriza sema ngamba bwabanga intelligence yebirimu because it's so possible intelligence obora kubanga yekoze eki yebirimu oh yeah because ojukira kyo omusajja abafiira mu hoteli abazungu abafiira mu hoteli internal security organization yaita press conference ngegama record zabazi doctoringa nankande zi CCTV naye wotukira okuyingira mu CCTV system ya hotel ya aya hotel no bichusa tobera mwangu na bwebanga tebirimu kyanda badenonya kulwachi yanda badenonya selection of victims kulwachi banonya bano right now two ate bwebanga tobirimu then tojja mu parliament no limba no manyi munange kisa abakazi entebe is Illuminati naye wogera n'okola research bokola research there is nothing evil about Ojakoma Charles atulaba Amaaso Ku Gwanga program honorable Charles Romshana honorable Francis Zake Mitiana municipality neyanza nnyo omukisa gompadde mwami Busuulwa enteeseganya zino ze tulimu ziyamba nnyo bannayuganda era n'abatulaba mwenna ku nsonga ne gye tuliko ebyokwerinda bannange buli omu abeere kati mukuumi wa munne mbajjukizaako emabega nedda muzze mugamba gavumenti eno etuwadde emirembe etukuumye nnyo tewakyali dduka gavumenti yeemu yeremereddwa obbakuuma n'ebyammwe obulamu bugenda kyembategeeza nti kino kyekiseera okulabanga tuteekawo intelligence ffe bennyini ffe abaka ba parliament twasooka ne tukigonzaamu okuleka bano abo bawadde obukulu ba minisita nga baani ffe era wano wooyingira tulina gwolaba na mukuumi ffe nga ffe abategeera ebigenda mu maaso mu ggwanga leka bali eri abaagikwatako ffe tetukkiriza bukuumi bwabwe munnayuganda olwaliro kimanye tiwakyali bukuumi gavumenti eno bwekutuusaako olina okumanya nti gwe weekuuma bino ebintu ebitandise okubeerawo tebitandise kati lwakuba kati bitandise kubeera mu baabwe era kyova olaba ono omuwala bwe yafa ate abaabwe nga be balina obukuumi era abalina ate bebeera ku baabwe balina obukuumi nati kati kyova olaba nkuga kati security teriiwo obukuumi tebuliiwo mwami Busuulwa ekiriwo essaawa zino kibaddewo ebbanga lyonna bino bye bimu ku bibala bya gavumenti eziruddeko gwe singa ogenda wantu wonna n'olaba era bino byonna bagenda bakola bye bibaddewo
enkola yemu ebadde mu bitundu ebiddamu nga bolaba mwami Rwamusha nayogedde ku ebyali erikko ne beyatta byemu ebitandise wano kati bituuse ewaabwe kati bavuddeyo beefuula nti no kati bali active nnyo wano mpaawo atali kaaba abalwana n'abataalwana mwenna mugenda kuba nga tufa kyekimu ebyenfuna webibeera nga bifu sente bwe zibula fenna tubanga tukwatibwako kitya kyekimu wano tubakava mu nnaku nkulu eza Easter naye n'abantu abamu omukwano gwange omuyago nti nze nnemereddwa n'okugenda embalala lwaki nga talina transport zimutwalayo takola bwavu nabo baavu twali tumanyi nti nno kirabika obwavu buli waffe fekka wane waffe nesi bwe kiri embeera nereeseewo ekyo gavumenti eno kwavuwaza bantu era kyova olaba basaba ssente ate omala ozisaba oba ne bazifuna ate era ne bakutta naye honorable zaake katono waliwo bwebanga nsonga ya bwavu waliwo omuntu omwavu atamanyi bya ssente asobola okuwamba omuntu n'asaba obukadde 15 ndaba nga ekiri unusual kiteeka kubamu nga mugagga oba abamanyidde ssente nnyingi yasaba obukadde 15 nze busula sobola busaba ennaku zino alina n'atalina bonna bali mu kukaaba essaawa zino tufuna abantu abamu abali privileged kati nga twamengaze bannamityana we basalawo ne bagamba bampadde obubaka bwa palamenti wabaawo ekintu kako kivaayo mangu kati waliwo nawona mu ggwanga muno kyovola waliwo abantu abamu nga bo balina omukisa nga bena we batuuseeko ko nga kibatuukako kivaayo mangu kati kyova olaba bino ebintu bitandise otutuukawo naye abantu ababbibwa eyo abakubibwa obutayimbwa mu mayumba bagaggulawo bulungi nnyo n'ayingira ne babba ebintu ne bakubibwa ne bakwatibwa we babeera nga bakyala ebintu ebituuse mu ggwanga lino bibi nnyo nnyini ddala awo nno President Museveni fe tukkubira omulanga nga generation eno ng'abavubuka tukimanyi otutya nnyo ne kino kyekiseera omanye nti olina okuvaayo atutya gwe lwaki olowooza yajjawo social media baani abasingako etunisia gavumenti emu yavaako Presidenti bamuyita Zen El Ben owe Tunisia yavaako lwa social media ne lwa gavumenti yali ng'agikunkumudde emyaka 2 mu egyo Jeno Museveni wadde omusaba ki omugamba ki tumusaba aveeyo ategeeze eggwanga nga minisita w'ebyokwerinda bwe yavaayo n'ategeeza eggwanga era ne yeetonda n'akkiriza nti bibalemye twagenda owulira nga amukyusizza Jeno Katumba minisita w'ebyokwerinda tomumanyi gwe yakawummuza genda mu maaso tumukunde n'avaayo yakkiriza olukiiko lwe lumu lwalimu ne Dr. Kizza Besigye n'avaayo n'agamba nti tukkiriza ki ekyaddako kati naffe tusaba oveeyo okkirize bano byeŋŋamba bannayuganda olwaliro babikwate bamanyi be balina okwekuuma kati zaake bwakkiriza ne tufunamu ki bwakkiriza bannayuganda nga bategeera nti bibadde bawaanawaana nti simanya batuwadde emirembe kati twebaka ku tulo abantu kati mukirabye nti temwebaka nti ne weesuza omanyi bajja kuggulawo bakusange bakutemeeteme ekyo kibaddewo nti nammwe abalina amotoka abagagga abali abadde bagamba nti gavumenti simanyi eno nnungi nnyo tulina ebyobugagga byaffe esigaleko kati n'amabondi muwulira batandise gamenya ng'omaliriza kati omuntu oyo wa wansi gw'okigee batandise kuba bakuba enduulu kakati omuntu oyo wa wansi gwe bagenda okuwamba enkya omuntu wa wansi gwe bagenda okuwamba olwaleero nkuwa amagezi kati beera vigilant beera mukalabakalaba beera mulindaala ku kiki ekiddako manya nti gwe asooka okwekuuma gwe ng'omuntu bino bipapula kyova ne bagenda mu nsi eryokulwana era battirayo battire tebirinamu ne banaleeta magye babaleeta mu palamenti singa sikunkuba wansi nalimba malawo batonokibasobola abo tulaba ku BBS telefine Amaaso Ku Gwanga On Honorable Francis Zaake Butebi mpaka wa Parliament wa Mitaana Municipality njagala kugenda ku mulanga bw'ennyo ka rock boom kano ne bannange oluvannyuma tunaakomawo ne Honorable Mike Kennedy Sebalu Amaaso Ku Gwanga Amaaso Ku Gwanga ya program ku BBS telefine njagala kukulisaayo nnyo mukummula eyakannegattako nkwaniriza nze Steven Danstan Busulu andi mwanjuzi mu nyumba nyinamu Honorable Paul Tamaguse Makula Honorable Charles Omushana Honorable Francis Zaake nyina Honorable Mike Kennedy Sebalu nkujjukiza nti aba Reham bewateekamu ensimbi nga batukolera Rock Boom Energy Drink, Reham Cola, Reham Fun Time, Reham WhatsApp, Ona Apple Juice, Ona Mango Juice, Reham Mineral Water
n'ebirala bingi mulimu orange juice osobola ogenda ku dduuka eryo bifune obyenywere byakakasibwa ekitongole ky'omutindo nti tebirina mutawaana ku bulamu bwo biwonya ennyonta ate nga bikola bulungi mu bulamu. Kabaka birthday run emisinde mu bunabyalo egya kabaka gya ku Sunday naku ebula 2 gula tiketi yo ofune ne kit t-shirt n'akasawo ko byogenda okuddukiramu ka mutwalo gumu gwokka obifunawa ku BBS Telefine wano ku Masengere oba oyinza ogenda ku Bulange Mengo ku Majestic Brands ogenda kufuna tiketi eyo nkuzigiridde. Ate ayagala okwambala onyume obeere wa mutawaana obeere wa kabi office wear party wear casual wear ogenda ku Friends of God Garments basangibwa ku Namaganda Plaza ku Lumu Street omwaliro gwa 2 ekisenge bakita F17 anya kulamusa mwenna abatulaba ndaba responses one waliwo ansanyusiza Padde Bukenya wanabuza agenda kuwa omalirize. Padde Bukenya ali mpije eyo Butambala agambye nti olubirizo yagala baluddemu bakuzeeye bweru ogamba gwali obamalawo ate baali bakumalawo bote bagenda kujjanjabo gwojjanjabo tokoga wali obamalawo ekinsanyusa nnyo baali bankuba naye nange nabalagako yensonga lwaki bampisa bubi naye ebyo nga tubitadde ku bbali saagala kujjukira mbeera eyo ensonga enkulu ya byakwenda bya bannayuganda ate kati ffe ng'abavubuka ffe tusinga obungi ate nga tuteeka okuba ffe tuleeta obuzibu. Waliwo omanyi twerabira nnyo bannayuganda waliwo ekigambo ekyafulumizibwa naye nga kiryenga ekyokusaaga abantu bangi muyinza okuba temwakiteekako nnyo mulaka naye nze nkyakiriko nnyo yensonga lwaki ebintu bino bitambula bigenda mu maaso bwe biti. Singa omubuuza kintu ekyo ki ono coordinator w'aba crime preventers yavaayo nga tatiddeemu n'agamba ffe tusobola okutta ku lwalwo omukulu pulezidenti w'eggwanga lino. Omuntu yenna bw'ayogeranga ekigambo olw'omukwano nti nze nsobola okukola ekintu kyonna 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 olw'okuba ggwe tekiba tekitegeeza nti ekintu kyayogera aba akisaagisa kitegeeza akiinamu obutendeke tekizze nga takimanyi kitegeeza yali akikozeeko. Abantu bano batugaa simaya bali miliyoni 11 nga batugaa buli ku kyalo ne mwero seno gye tulimu ku Masengere wano kitegeeza balinawo abantu baabwe abawere 10 n'abameka gamba abantu baffe kuba crime preventers nawe bakuyamba balinze mbayita baleeta criminality yonna crime promoters. Kubanga omuntu akugamba we can kill for the president. Who is supposed to protect the president? Crime preventers? No. Kiba kitegeeza nti abantu bano bennyini muvubuka munnange ali mu generation munnange Blaze olina okuvaayo okwetonda ku lwa statement eyo oba seekyo tugenda okutwalanga gw'omu kwabo mukadde gwakyogeredde yana banaga mwana wange ebyo tebabyogera mu statement yandibaddaga mu speech ye ti mwana wange wayogedde bubi waliwo ayinza okukola bwekyo ayinza okutta kulekyo ye pulezidenti atera nnyo okuvayo n'akosa statement eno ogambye abantu beerabira nnyo namwe mugyerabira atera nnyo ogamba I'll crush them kati ono akugamba crash maliriza ngende wa maliriza n'ebigambo bino muvubuka munnange Blaze vaayo you withdraw that statement. It was suicidal of you to say that. Kyusa mu kigambo kye kiwayogera okizze wansi okakkane tomera byowatiro ayinza okuba yina gye yakijja naye kyafulumidde mu ye yabadde mouthpiece n'ayogera ekigambo kikyuse oba si ekyo mwe mutema abantu bonna kikyusa nange kino nakikyusa mwe mubatta. Ampuliriza n'atulaba ye honorable Zaake honorable Mike Kenneth Sebalusebo muzindalo nguwaddeko. Webale nnyo ssebo birowoozo by'abaganda bange mbiwulidde honorable banno bonna baganda bange kindowooza kisinga ne honorable bwekyo kireeta omuntu nga kuli kumpi era nga bwe tuli mu studio muno ensonga z'ebyokwerinda ensonga z'obutebenkevu
era n'obulungi bw'eggwanga okutambula nga liri ku mulamwa nsonga nkulu nnyo, era omulamwa gwoleese gwa buvunaanyizibwa. Ensonga z'ebyokwerinda n'ensonga z'obutebenkevu tezeetaaga kukyamuukirira, tezeetaaga kulimba, tezeetaaga kuteeka mu mbeera nnyo ya kuteebereza nga tolina bukakafu obuli ku mulamwa, kubanga ate mu kuteebereza olumu oyinza okuleetawo embeera ate eyinza obutaba nnuŋŋamu mu kwongera maaso ebigambo by'obutebenkevu. Ate era si bye bintu ebyanditambulidde ku musingi ogw'eggwanga, okubiteekamu embeera nti gavumenti etaddewo ebyokwerinda nga waliwo abantu b'eggwanga beteetaaga kulinda. Ekyo okukyogera tekiba kya buvunaanyizibwa era tekiba kya mazima, kubanga tukkirize tugaane eggwanga lino libadde n'okusoomoozebwa okuva emabega ku nsonga z'obutebenkevu n'ebyokwerinda, era nga mu myaka gino 3 ebigambo by'okwerinda n'obutebenkevu bibadde nnyo ku mwanjo mu nteekateeka za gavumenti, era nga gavumenti ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti bibeera mu mbeera eyeesimisa bannayuganda. Era nga na wano we tuli, newankubadde tuli wakati mu kusoomoozebwa, Uganda toyinza giyita nsi eteri ntebenkevu, era togiyinza giyita nsi eterina byakwerinda bimala era ebyomugaso eri bannansi. Okusoomoozebwa weekuli, era nga gavumenti ekukolako, gavumenti tekweganye, tekoze eki, kubanga ekigambo ky'okuwamba abantu kidnaps, kidnap oziwulira yonna gye ziri, kirina engeri gyekireetamu ebikolwa ebyefujjo oba ebikolwa ebiri criminal naye nga birimu ate omutindo ogw'enjawulo, era ng'ebintu bino bingi, kubanga kati waliwo ebintu bye tufunye era ebitandise okubeera mu bulamu obwa bulijjo olwo emiripagano gya tekinologi, nti olumu ne firimu zetulaba, abaana zebalaba na biki bye balaba birina, kuba buli lwoteetawo enkulaakulana ate erina ebyenjawulo byereeta olumu ebiyinza okuba nga si birungi. Wakati waliwo ebintu abantu bye bayigira ku ntimbagano z'ebifaananyi, ne balaba kino kikola bwoti okikola bwoti, n'akigezaako n'akiteeka mu nkola, naye nga ensi ezikulaakulanye z'omanyi, genda mu Amerika, genda wa kidinapu gye ziri, naye tekitegeeza nti ensi ezo tezirina butebenkevu, ensi ezo tezirina byakwerinda bya buvunaanyizibwa. Naye ate ekyo tekitegeeza nti tulina okireka kugenda mu maaso, ekyo tekisoboka. Era y'ensonga lwaki olaba nti ebitongole ebikuuma ddembe, ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa ku butebenkevu n'ebyokwerinda, ensonga eno bigikutte kannabwala, era nga kye tulina okukola nga bannansi kwe kulaba nti ate naffe tuzannya paati yaffe mu kwongera okuyamba ku bitongole bino okubisobozesa okukola emirimu gyabyo nga bwe giteekeddwa, mu kugiwa amawulire n'engeri yonna gye tuyinza okutambuzaamu embeera eno. Naye nga Uganda weeri okusomoozebwa okwo weekuli, naye tekirina weekiragira nti waliwo ekitundu ky'eggwanga gavumenti kyeggyemu engalo nti tejja kufaayo okulaba nti kitebenkedde. Uganda gavumenti eriwo obuvunaanyizibwa bwayo era bwetutte okuviira ddala bukya etwala buyinza, kwe kulaba nti ebbendobendo lya Uganda lyonna tewali kifo kya Uganda kibanga tekirina byakwerinda birungi na butebenkevu, newankubadde nga okusoomoozebwa weekuli, era omukulu w'eggwanga akyogedde lunywe ng'atunuulira emikutwa emiwaatwa egimu egireetawo obunafu, era nga ateekawo enteekateeka okulaba nti gizibikirwa ebintu byonna bitambule
bulungi ate ko pattern waliwo omuteso omuyaga yandiba eringa pattern basooka ku ebijambya ne bisaasaana ekitundu ne bavaawo abakyala enansa na Ntebe ne battibwa mu ngeri emu ne bavaawo okutema amayumba ne byageesogga ne bavaawo kati kidnaps eziriwo tetumanyi kiddako kyandiba political ebigambo embeera ez'obumenyi bw'amateeka ziyita mu ngeri za njawulo omuntu ow'ebijambiya n'omuntu awamba nze nkulwange sibatwala nti bebamu nkitwala nti bakozesa obukugu bwa njawulo oba obusobozi bwa njawulo ow'ekijambiya abeera n'embeera eyo owa kidnap muntu ate alina embeera ez'enjawulo n'olwekyo ogamba mbu pattern bavudde wano baze ku kino baze ku kiri sikitwala nga ekintu ekiyinza okugoberera embeera eya sayansi omutuufu naye ekiriwo nti gavumenti obuvunanyizibwa bwerina era kyenkakasa bwekolako kwe kulaba nga amakubo gonna ag'obumenyi bw'amateeka mu ngeri yonna gye gajjiramu ebulwanyisa ab'ebijambiya balwanyise ku lwabwe abakidinapu balwanyise ku lwabwe n'abamenya amayumba balwanyise ku lwabwe kubanga obumenyi bw'amateeka buli mu mikono gya njawulo era yonna gy'olaga mu nsi yonna obumenyi bw'amateeka bubbulukukira mu ngeri za njawulo okusinziira ku busobozi okusinziira ku mbeera n'enteekateeka ez'abo ababa bwenyigiddemu naye ng'ekikulu kya byonna era kyemmanyi era kyenkakasa nti gavumenti ya NRM tejja kussa mukono era ejja kwongera okulaba nti ebyobutebenkevu n'ebyokwerinda biri ku musingi ogweyagaza bannayuganda newankubadde nga wabaddewo okusomoozebwa wano nawali naye gavumenti ekyali in charge eri mu mitambo eri in charge era nga eyo embeera yonna weeri ya kiseera ejja kubanga eterezebwa kuba obwo obuvunaanyizibwa namba emu era ekigambo ky'ebyokwerinda n'obutebenkevu kiri waggulu nnyo ku nsonga enkulu gavumenti yonna zeetwala era zeteekamu ekitiibwa era zeteekamu obuvunaanyizibwa n'olwekyo okukiteeka kasabe muganda wo Honorable Sebalu mukadde wange mwami Sebalu Honorable ow'ekitiibwa ennyo manyi ffe ng'abavubuka tussaamu nnyo bakadde baffe ekitiibwa era tubayigirako bingi nnyo naye ffe olwaleero tuwano tetuliwo okusasamaza bantu wabula okubuulira abantu amazima era amatuufu beefeeko wano olunaku olumu pulezidenti w'eggwanga lino mwami Museveni yavaayo n'ajja mu palamenti n'agamba ayagala nnyo Trump ayogera amazima Trump yayita Africa shit hole ekigambo ekibi ennyo nti Africa kyekola kikyefaanana naga yamwagala nnyo ayogera amazima atubulira amazima agatukwataganako era tuveeyo tugonjola ebizibu ebyo tukola kibe tulina nga mu Africa naye naffe tubabuulira amazima mwami Sebalu mukadde wange tubabuulira amazima mubeera mugaagadde mugawulirize n'ekituufu kiri nti embeera mbi ate nga tetandise lwaleero bino ebintu bivudde dda atibadde mu gavumenti ya Museveni yokka awulidde endala zibaddemu muwuliza amazima gano mubikoleibadde information naye tufa nnyo leka Honorable akubire kakati muganda wange zaake tebasasamaza ggwanga naye bajjayo amazima no kakati okugamba nti bannansi beerwaneko mwe mulina okwekuuma si kigambo kya buvunaanyizibwa bawaye 12 bayinza kimanyi bawaye 10 ngale me give information abantu bawaye 12 for security ku karo ku byaro kati n'ebyalo ebimu bakoze ba vigilantes nuko security teriiwo nashaka mukusabira ekirimi nobanga afuddeyo bulungi nnyo n'abyogera ekigambo kino nti bannayuganda mubere vigilant mwefeeko bayiguwoza mayumba 10 kitegeeza ki mwami nutamaguzi mayumba 10 gwembadde mu information wuli kati tumulekaddemu waliwo ebintu bibiri era alinda ko Honorable Ntamaguzi kyenayogeddeko naye nkulaba otandise okugamba nti weekuuma kyanjawulo n'okugamba nti ovaayo noweenyigira mu kuyamba abakukuuma kubanga ekigambo kyokka ekyokuwa information oba olina omulimu gwokoze ne obuvunaanyizibwa obwo bukakatako nekisobozesa abalina obuvunaanyizibwa obwo okubutuukiriza kati okugamba nti mwe mwekuuma oba olagidde ddala nti
ebitongole tebiriwo mulimu owa security yakyogera Mulamba yakyogera wamanyira kulwana mu parliament yaka kumpuliriza wamanyira kulwana kandi omulinda yaka kulwanira agira bode ekaona le bamalirize kakati ekigambo ekya minister sagala kigendamu nze kyemmanyi nti ebitongole birina ababikulira era abalina obuvunanyizibwa obwo era ng'obuvunanyizibwa obwo bwe bubateekesaawo era yensonga lwaki balina enteekateeka zonna ez'enjawulo. Tulina ekitongole kya poliisi kikola omulimu gwakyo kubanga okuba nti waliwo obumenyi bw'amateeka ng'obuliwo bw'otunuulira obumenyi bw'amateeka obusobola okubeerawo kubanga olumu tutunuulira ekibaddewo ne tutatunuulira kisobola kubeerawo nti bwe waba ddala tewali poliisi Uganda singa eri ku muliro buli bwogenda singa bwe waba tewali intelligence singa Al-Shabaab na buli omu kyayagala kyakola ebintu bingi nnyo ebirinyibwa ku nfette kuba security tejja kuvaayo nti wabaddewo kino ne tukirinyamu eggere kati singa otunuulira potential y'obuzibu obuyinza okubeerawo nga ebitongole tebikola singa na wano tetuliiwo n'olwekyo tukkirize era tusiime tusiime ekikoleddwa naye njagala nnyo okuwa amagezi kati ngaagawebwa nti wano mwongeremu amaanyi nawano twongeremu amaanyi nawano tunyweze kati nga ku nsonga y'abawamba abantu awo walina okuteekebwamu amaanyi ag'enjawulo kubanga singa era tewaliiwo kikolebwa n'abawambibwa kumpi ensi yonna esobola okuwambibwa naye bongeremu amaanyi awali obunafu bongeremu amaanyi naye okugamba nti ebitongole tebiriiwo era tebikola ekyo si kya buvunaanyizibwa era tekiba tekiraga bwenkanya mu kutunuulira ebintu nga bwe bitambula naye ng'obuvunaanyizibwa obw'okwongera amaanyi n'okutuukiriza n'okwongera omutindo gw'empeereza mu mirimu gyabwe na buno obumulumulu obuliwo okubumalawo ekyo kyetaagisa nnyo era balina okiteekako essira n'omulamwa. Webale nnyo Honorable Mike Kennedy Sebalu ngenze wa Paulo Lutamago Semakula nalabye embaluwa president yawandiikize njagala kuja ku Somalia katono n'omusolo guno president gwa proposing ndowooza mu budget egenda okusoma budget yaggwadda ya mbaluwa yagyewandikire Kasajja agambye aba carelessness in tax collection mweyaletedde ekirowoozo carelessness mu Luganda kye kizaake butabeera serious serious ekyaluzungu obulagajjavu obulagajjavu kunganya emisolo n'aleeta proposal n'aleeta ekiteeso ky'okujja omusolo ku bakozesa WhatsApp Twitter obudde olwanira nnyo abavubuka ffe tusinga okwegirisiza mu bintu ebyo nasaawa zino tulina kye bayita citizen journalism musooka ne BBS okuteekawo amawulire oli olugafuna akuba ekifaananyi n'aweereza BBS tugasomera ku saawa emu ng'ensi yagategedde dda akati awo ayagala siringi 10 padde ndowooza abaka ba parliament mulabye president abayiiyiriza ensawo egenda gaziwa kubanga WhatsApp jukira okusinziira ku UCC bannayuganda obukadde nga 15 statistics ze baakafulumya ndowooza myezi ng'ebiri emabega be bakozesa internet abali active ennyo kitegeeza ensawo consolidated fund ejja kuba efuna omusolo ekirowoozo kya president okyogerawo kinga omubaka sookera ku kiriwa kya Somalia ku kino ekya WhatsApp bw'omuyaka WhatsApp n'okwogera ku Somalia katono jagenda lumu kati nze president proposal gyaleese teyali badde mbi naye kyalina okumanya nti bamubuulirako ng'azze wano ne bamugamba Your Excellency okutte buli kiri mu ggwanga kyonna okitunze ne mubigabana byonna bye mwasangawo eggwanga gye bugenda okujja ligenda kumenya ne yeekwasa nti abazungu bamugambye okukola restructuring abazungu bamugambye nti simanyi gavumenti yejjeko ebintu byeriko ensi ezitulinaanye nga Kenya zaakuma ebintu byazo ebisinga nebo wano bajja byonna ne babyera yasanga eggwanga lyaffe Uganda nga lyeriddirira ndowooza Brazil mu nsi yonna okufulumya emmwanyi era nga limanyiddwa nnyo ebyo byonna ebyobulimi ne babitta
nga bakola effutwa eryokwavuwaza munnansi ave mu bwavu buno afuuke babuyita okubeera si lunkupe naye waliwo okufuuka kwegamba addire eddala wansi ne bakola byonna buli muntu kyeyajjangamu ssente ne bakizuula ne bakitta amakolero gonna n'agajjawo amakampuni gonna n'agajjawo byonna Uganda ne tugamba ffe abamu abaasoma ebyenfuna tewali ggwanga libeerawo nga terina kye litunda bo ne bajja ne sisitimu ey'okusolooza nga kusolooza ne tubagamba ekyo kiri unsustainable. Ennaku ezo bwe yali azze nga asinkanya abaka baffe aba palamenti naffe Nseko n'abagamba eno Uganda ng'atudde ne bannabyabufuzi aboogera for the sake of politics naye nga teboogera kiriwo to ground. Eno Uganda ekulaakulanye nnyo era tetugenda kuddayo kwewola. Twagala buli kintu kyonna omusolo gwaffe nga tugujja wano mu ggwanga era tugenda wala ffe ne tuseka ne tugamba obo bano naye ne tutunuulira era abamwetoolodde be abamukubira engalo ekyomusolo kimalirize oyogere ku Somalia ekyomusolo kati essaawa ya leero buli we tutuula mu parliament muba mwakamala communication from the speaker ekiddirira kwewola era n'ababaka ba parliament bamuwadde report ojja kuwulira Honorable Bahati bagimukwasiza ffe ntula mu kakiiko ka finance aka parliament nti ebbanja Uganda ligituuse mu bulago. Kakati bo babadde balowooza nti bw'onooteeka omusolo ku WhatsApp ensi ezikulaakulanye zikkiriza nnyo science okukula nga president wabadde ng'agamba oba tekinologiya. So totima wagoba oli mukadde toyagala kozesa WhatsApp kozesa emikutu gyo teri akuganye n'abavubuka baleke bakole development zaabwe ogereze si kujerega kubanga abasinga abakadde bo bagamba mu WhatsApp tebamwagala busimanyi Facebook gwe beerayo eri gy'obeera mwana logoyo ne bo bano abali mu transformation scientific transformation bagenda olwekyo ekiriwo si kuteekawo ssente ne ssente abantu bawa omusolo mukulu busuulwa naye abasijja banyagulula eggwanga. Olwaleero mbadde mu palamenti ne Jacob Oulanya abadde akubiriza ne mulaba ng'asanyaladde ebigere nga basoma abaloko gavumenti obuwumbi n'obuwumbi bwe baanyaganga naye bo bonna abali mu kunyaga eggwanga omukulu atunulya abatunulira. Olwekyo ekiriwo sibbula lya musolo omusolo abantu baguwa naye gye baguteeka bo baguteekawa ne bwe munaakeera enkya ne mugamba nti mubbe eggwanga lino okuva ku makya paka waggulu nga bannansi bubataddeko omusolo wano tewaliwo atawa musolo era ne bwe banaaguteekawo ssebo mukulu busuula si kyekigenda okuzza ekonomi engulu. Ekonomi ogenda okudda engulu bakubuuza Your Excellency bewasangawo wagamba ng'obote yali mujega mbobote yali mujega n'akuŋŋaanya ng'obuwumbi 5 obote yakuŋŋaanya ng'obuwumbi 5 n'ejjukira nga n'ebitongole byaffe nga UEB Uganda Railway Uganda Airline Uganda Transport Company ng'ebyo byonna bikola ki nga weebiri. Kakati n'olwekyo kyemmaliriza ku ky'omusolo tekyali badde kibi negwe olaba nti okusolooza ku WhatsApp kubanga ffe tulina ze tuyita sources of revenue zisobola okubaawo paka nga pulezidenti akkiriza nti ekigenda okuzza eggwanga lino kyeyasangawo bya bulimi n'abiteekamu ssente ne bataleeta ffutwa lyabwe lino lyewalabye ne bishop ayogerako omuntu n'oddira bano bakinyeenya mutwe nasanyusa ennyo bwe nalabye bishop naye andi babishop nabo babeerayo nga baziga kuba yagambe bishop ndina ababaka ba palamenti n'oddira owakinyeenya mutwe n'omuwa akawumbi kamu n'oddira ono simanyi crime preventer ne batabawa kubasirira kyembeetaagako n'omuwa akawumbi kamu n'ekitundu naye n'oddira ente z'abalonda n'oddira ente n'oziwa obuwumbi 14 ye baali badde balina oziwa kubanga abakulu abatufuga omulimu gwabwe omukulu kulunda nte n'olwekyo ente zibasingira ffe abantu. Kati eky'Esomalia nze nsaasira nnyo abasirikale baffe abaafiiridde Somalia. Nze si omu ku abo abasanyuka nga mufudde kubanga abamu muva wano mu ggwanga okusobola okunoonya ku kasente era nammwe mufaanagana ng'abaana baffe abagenda e Dubai mu bawalabu abakulu balemesezza ensi yaabwe gye babasangamu. Kati bwe nalabye emirambo giri era ffe twagambye minisita wa defense nti tobuzaabuza kuba ffe wana emirambo bwe gifaana batoolako 0 ne basigazaawo fo abantu bwe bafa 40 bajjako 0 ne balaga fo. Nze bali nabagambye nti bwe balaba boogedde 4 mwongereeko 0 efuuke 40 ebirala mujja biraba ono agamba bana ono 8 oli agamba ffe we don't care about the number niye ekikulu lwaki bannayuganda bafa. Twababuuza
nti ezo sente ze bakola Somalia zaani kubanga Somalia sebo naba abagenda ne bazikola UN ne bawa sente zaabwe ate bano basalako bisatu byakune ne babizitwala ne babawako ne kakwota bana ababeera yeri ate sebo bwe bajja wano kyenjagala okubulya obaana obadde tokimanyi nti ekintu kye Somalia kirabika project ya munene omuwano mu government ekyo mbadde sikimanyi sente tezijja mu ggwanika era bwolikeera goli munamawulire obabuuze nti sente ze mujje Somalia wawulire ennaku ezo nga byelikopita byaffe babikubire eyo omukulu najja naye nga twebuuza eno project ya muntu oba ya ggwanga naye ffe tugenza okiraba kuba ffe ng'ababaka ba palamenti abamu abanoonyereza abatenyumiriza mu tulo twammwe mwe tumeeramu abakulu abamu abali mu kutulaba twagenda okizuula eno project ya muntu era sente bwe zijja zirina ew'omunene omu atwala abantu abo n'abatwala nga bw'otwala bawusigalo bweri nti mugende mukole naye nze era omunene omumanyi sebo nze ndi musajja mukulu ndi mubaka wa parliament ngenda okuyisa wano statement yange mbanjira era bw'oba oli wa mazima genda obuuze minister wa defense Adolf nti sente eziva Somalia mu basirikale baffe bwe mutwala n'ebyokulwanyisa bya Uganda kuba ffe tusasula sente zigula ebyokulwanyisa ziraga wani ajja kubuza n'olwekyo kyemaliriza nakyo eddakiika nga tewera okirinako nze mbaako ne facts wano ogenze n'otugamba nti Magara ono gwe bakwata ne bawamba ebyo odda mu byemabega naawe odda mu byemabega mwe mutuloonyabonya otunuulira kyamagara lwaki totunuulira kyakubba kyenyogerako mbadde maliriza sebo syategedde zaali muwadde na information abo be bakuumidde omukulu mu buyinza okutuusa eggwanga we liri wano nga buli omu awanjaga kakati nonoza wagambye sente ezimu mbadde maliriza mukamange ffe tusaba abakulu abali mu byokwerinda abaana baffe bano be mutwala ebweru sente bazibakolerera abasinga temubasasula ne bakomawo wano nga bayise mu mundu ezo zonna ne mugaba neffe kye tubadde tusaba president nti ekikutwali si gwe mwoyo gwa ggwanga w'ensi yonna ntoddira abantu baffe bagende Somalia bafiireyo kuba bamu babawa reason mbono ye mwoyo gwa ggwanga asinga ennyo agende Somalia mu baali baagala kulaga mbu UPDF yesinga mu nsi yonna amaanyi ffe twalwana mu nsiko eruwero olutalo lw'eruwero lwali lwanjawulo nnyo ku lw'e Somalia omusajja w'e Somalia akugamba paka olaba omumeri kadduka ate gwe weeruwero ali ku kagundi Amaaso Ku Gwanga program nze busuula ye Honorable Paul Tamaguse Makula BBS telefina eyaffe Honorable Charles Romshana gomanyi kyotandika nakyo kwebibiri okay kantali ku kya social media kuteekako omusolo ebyenfuna ebya NRA occupational nakba government yawamba Uganda fuse yawamba Uganda byakutuse ikutuse because in economy eri informal companies enene si amakampuni bana batunda airtime 12 13 batunda amatoke what you would call an informal economy bogenda nga mukataye n'obubuuzo bono omukyala afumba emmere oba kampuni registered teri so our economy is an informal economy kyemalingezaho okulaga singa business eno ya BBS telefine engeri gyeri because okola eno business oyina okuregisteringa company oyina okubeerako ne tin number oyina okubeerako n'ebintu bingi kuba kujjeko omusolo now companies ziri ezitujjako emisolo banks telecommunication companies nez'amawulire n'ebirala zo teziwa misolo instead zicollectinga zikuŋŋaanya bukuŋŋaanya eri abantu abagula katojja kusanga misolo yonna running economy gokola ki gojwa n'abasuubuzi by the way banabo mu kikuubo sibe bawe emisolo bogenda yo n'ogula omusolo gubeera kugwakoze eki kati bogenda mu countryside abantu tebakyalina sente kyobala bw'obuuza businessmen bagamba abantu bakyagula cause omusolo gubeera n'ekigendererwa one
okulemesa ekibi kati nga bwagambye nti emoloka enkadde bagenda kuziteekako omusolo ogususseeko kigenda bakirolemu okuleeta emoloka enkadde one ezitwala dola foreign currency ekyokubiri ezoonona environment then ekyokubiri omusolo gukendeeza sente mu saturation demand because waliwo bwesuka ate nereeta inflation then ekirala guwa government revenue naye bwe gugiwa enyingiza ate eyo nyingiza ekola nakyo kikulu nnyo kati kya mukulu tamaguzi kyabadde ayogerako nti sente ate bwe ziyingira baziba bubbi kangende ku musolo gwa whatsapp na social media already tuwa omusolo ogwa airtime buli wogula kaadi ya airtime y'omutwalo bwobanga ogenda okukyojja kusanga okozesawo nga 12 nga kanaana ezimu zigendedde mu musolo endala z'aba agency endala za magoba ga MTN n'ebirala so already we pay taxes on airtime nene simu okuyingira wano okisasulako omusolo kati mukulu Museveni kyalina okumanya nti omusolo gusolooza guyina cost itugamba nti bazikuleetana bazikuteerawo mu kabbo nga bwala ebya church no kati okusolooza guno omusolo ku whatsapp walina okubeerawo ki walina okubeerawo because guli almost like direct tax bwaba ayagala kwongera ayongera omusolo ku simu ayongera omusolo ku airtime naye waliwo omwana yataddeko ka 2,000 nga kigendererwa kye asabe maama we oba kitaawe ki sente abalala balina whatsapp nga zakumobilizingirako sente zakuyamba bazadde baabwe nga balwadde naye kati bwogamba nti omulembese bajja kubuvaako if you want to do research teekako ka video katono nnyo ojja kusanga abakasumuludde batono those who open it yes because data agenda mungi nnyo bw'oteekako link ate nga bino ebitongole bya telecommunications bibba n'abantu because UCC tebiriiko tebigoberera oteekako ka data wotugenda nti kawedde dda ekyo kankimalirawo now lastly ku issue ya economy ayagala kukyusa etteeka lya Bank of Uganda aliyewo sente eza reserve fund because zino zemuyombamu mu kulutala amaguzi za consolidated fund zemusolo za misolo naye waliwo sente Bank of Uganda zebadde eyiya kati bagiyita reserve fund dola eziva wabweru kweziyingirira bana baleeta wano sente zaabwe bamanyi nti wenjagalira sente zange okuzitwala okuzifulumya waliwo reserve fund eyo nga tetufunye sente eyo nakuva wabweru esobola okutwala almost emyezi 4 ku imports zetuyina kati ayagala ezo NSF baziryawo dda lwakuba nti ayingidde mu ntalo zatasobola ali mu Congo ali mu South Sudan abadde Central Africa ali Rwanda ali Burundi ali Somalia zatasobola because our economy is weak. No, our economy is weak. Zino imperial powers za America ziriwa nazola zagala kuvaayo biziremeredde. Our economy we are tuli banafu nnyo tetusobola kwokipayinga genda ku Somalia now Congo wetwali Congo ka second omukulu we Congo nga batwaniza yagamba President Museveni oyo tiyali badde musajja mu bife eri aba Congo ne yagenda nakola investment mu bana Uganda gye mugendo kabira mu yalowooza nti bwaneeta ba mu ntalo zonna wano eziriwo mu Africa nti returns zigenda kujja naye n'atamanya nti entalo zigenda kukona era kati we are stuck then of course oyinawo ne parliament jazayongera obugazi oyinawo local governments zatema every other second districts zenjogerako kati ebintu bimusobyeko anatera naja kwabika anatera bike now ku Somalia tukulu nzedi ku mazima because mukulu Museveni doesn't account naye sebo yaddo genda ku Somalia werabidde ne kye yalagira nti creatingawo border economy yatabiri byonna ebiriwo muna creatingawo gye bayita border economy muyejo okutwala Uganda agenda kuteka omusolo ku income status agenda kuteka omusolo ku nsenene agenda gute akutoilets mukana kire Somalia nze kikulu ku Somalia kiri nti okufa ko seraba solution jayina kuno lutalo kubajasa abatibwa ku lutalo because bwo tunulira kibaddewo jo bakuba bomu mu kibuga ne wafa abantu abatali wansi wa 5 just one bomb one explosive nebizime byali bikola ki byali bigwa mukulu Museveni yawandise barwa nagamba emoloka ezimu zayingide mu defense abanchi nyonyole ntya abatambula ku Sheraton
bw'otunuulira ku mukono gwa left yekonyo kono yes lyekkuba eriyingira mu State House ku Museveni waso ojja kulabawo ebibuloka byataddeko biremesa okukola kyokuyingira na bw'oyingira eri munda ojja kusangayo ebisenge ojja kusangayo tanks bw'otunula eno neno gye bayita defense abamu basemaniza ndaki abalala bateekawo nankani bamu bazimba nga wala ebuloka ebyo wabeerayo zimamba wabeerayo kikata ebyo nebyo gye bayita defense naye nagamba moloka zazze nga zirina explosives ne bazikuba ezimu naye waliwo ezayingidde mu defense ne zaabikira munda abasirikale ne bakola ki ne bafa moloka what they call to breach okuyita mu defense eyo erimu emunda ezo nga bwoziraba bakozesa atirale okasukira eri nobeera nga okasuka mwanda akyezo bwolaba nga wagonze noyokojja n'abemikono ab'emunda ezo n'entono naye bali tebalina atirale aleeta moloka ng'ejjudde ebbomu z'okubidde eri naye singa wabaawo etuukaawo ku binankane ku bibuloka ebyo oyogeddeko neeyabika endala ejja kugulirawo endala egende ku geeti naye yabike naye wolaba nga mukulu Museveni awandika nti moloka bbiri zayingidde mu State House simanyi wali ogenzeyo nolinyamazeeku tugenda kusaka amawulire ne babawo enyama ne muli awo mu lubalaza tumagala nnyo okulya kati gwe imagininga nti moloka ezijjudde explosives zipaakinzaawo ne bwe ziba nga tezikubye ne ziddayo omanya nti bakoze eki bakumaze so it's a lie nti yafiiridwa bannawo bamunaana naye teboogera mazima tulikimanya mu biseera by'omu maaso ekirala ekyaba nakyo is a lie kibukulu Museveni anti enkubuuza sooka gwe bayinza kuba batono nnyo abafudde oba bangi nnyo nkugambye eri bomo bweyabika ogamba nti moloka yayingidde mu defense ekitegeeza abali mu defense bonna baweddewo now lastly bano moloka okujja neziyingira munda ziba zirina okukozesa ebintu bibiri ekimu is surprise nti kyabaguddeko surprise naye eno bwabanga bazimba defense muyina okukola kyebayita killing field ne mujjawo all obstacles musobole okutunula ekilomita awe so in other words moloka yavudde eri ekilomita awe nejja nga bwemukubagana nayo ezimu nemuzikwendala neziyitawo tosobola kuga nti zabadde zitambula n'abasirikale kankimaleyo nti zabadde zitambula n'abasirikale ku bigere in other words because moloka edduka nnyo so bano bogamba nti aba Al-Shabaab wabasse nga bavaawa because ne moloka is suicide bombing bwebanga ya suicide bombing terina kwetika bantu ogenda kubafiira bufiira so ayina okubeera ne driver bwebanga basuseewo maybe babiri naye kati bano bogamba nasse 40 aba Al-Shabaab babadde baddukana moloka baze ne moloka nazo zibabikireko nabo bafiireko tebikola tebigata so ekizibu kyeri Somalia ekyamannyo kiwandabadde oteeka kwensera kiri tewali mazima abaserikale abannayuganda mukulu Museveni bye yateeka mu jerye erya famire ye bafa ne tutamanya and that is the most critical issue members of parliament mugende mukube omulanga enseve yebuuze mukulu Museveni abaana baffe baliwa yabatwala yebuuza ku palamenti tofaayo teyabatwala mu mateeka bano baana ba Uganda baliwa atuwa accountability waliwo akatabo kenasoma akagamba the first casualty in any war is the truth also yaga kuwangula olutalo bulungi amazima goyina okusooka okutta mu lutalo lwonna nawe omulokole oyogera bwotyo honorable Zaki Francis nga nsookera ku nsonga ya social media bannange era ddala kituufu nga puroguramu yaffe ddala amaaso tugateeke ku ggwanga lino ate tulisabire nnyo n'okusabisesa ebigenda mu maaso mu ggwanga lyeggwanga lyaffe omuli buli ekisoboka buli gwekyoga nti kisoboka oba kyoga nti kino tekisoboka nga kibeera ewaffe wano kati omukulembeze yabadde eri ng'ali era ku Twitter handle yo oba ng'ali ku Facebook ko bino byonna byaffe wadde ne bagiyaawo nejja kati mu mbeera ne baleeta omusulo nti ayagala kujja ku siringi 10
ku buli akozesa ekintu kino si kituufu. Ffe tubabuulira amazima buvunaanyizibwa bwammwe gatwala oba nedda. Bino bye bimu ebiraga omululu, bino bye bimu ebiraga obutafa ku bantu. Abavubuka njagala nnyo okwogera ku nsonga y'abavubuka. Emirimu tewali, unemployment is so high. Abavubuka bangi nnyo kati emirimu gyabwe giri ku mutimbagano guno gwa internet. Instagram, Twitter, LinkedIn, bingi nnyo Instagram. Naye kati abantu babadde beegayazaamu awo, tewali mirimu, tewali ki, obwavu bungi. Naga wayi kanegayazeemukko omuntu ne ku siringi 5 waliwo kano ke bayitanga tolaba bifaananyi nga oteekako siringi 5 n'olaba kumpi wiiki namba n'obeera okwo. Naye ng'olaba engeri n'owamu amagezi n'okolotya nga pulezidenti w'eggwanga lino bw'akola mu seconds kumpi 3 asobola okutuuka ku mitwalo n'emitwalo gy'abannayuganda nagira kati ku nsonga eno gy'ataddewo ekyomusolo kimalirize mangu tugende ekyomusolo obudde ngende mawulire. Njagala mbajjukize olunaku minisita wa ICT lwe yavaayo n'agamba nti kati tutandikidde Kampala n'emirirwano tugenda teekawo free internet nga mufuna internet ku bwereere. Simanyi oba kati weeri bannakampala munambulira ffe emityana tebinnaba kutuuka yeyo ne wano baabigira ne babiteekawo era ne bateekawo ne bakola n'olunaku ne ba officially nga ne bagamba kati tuguddewo internet etandise okukola era nnungi buli wendi nkufuna eyo yo teriiwo. Kati kye baleese kibo kiganya okukola ne bagamba nti kati twagala kati tujjeko ate omusolo. Mu nsi ezikulaakulanye zonna internet za bwereere. Ne mu State House tuwulira abagendayo nabo ogenda olaba nga internet yaki yabwereere. Kati bano bye baleese kirungi nnyo bw'oba obigamba nanti baminisita bo abakungu bo abali mu ministries ezo zikyasinza okubba ssente balina amasimu 3 dakika emu ku Somalia ngenda makisebalu awo nno nga mmaliriza gavumenti nkugamba kino kiveeko kubanga twagala kugenda mu .com era omulembe gwa .com e-government e-business tota butale bwa mutimbagano ekyo kiveeko kimanye nti kyabwewuufu kya kisiru nnyo kiveeko kyesonyiwe ojja kutankula abavubuka ku bye Somalia kitalo nnyo kitalo ddala ekyabaganda baffe abafiiridde Somalia olw'omululu gw'abannaffe okugenda mu nsi ezo okulwana bo bafunemu ssente nga abaana baffe batebafunamu. Kibi nnyo ebintu bino bannange biruma. Ffe tulina mikwano gyaffe eyo ne mikwano gyaffe abagenze mu magi eyo bannange basula bubi bali bubi. Ne kati ekisinga okwasa ennaku abantu bonna we beerabidde nga tetunaba kugamba simanya bameka abafudde ebyo tebitukwata kuba kati famire zimanyi era abantu be babazizza wale tebatubulira kituufu. Naye gavumenti mugenda kukolawo ki ku bantu abafiiriddwa abantu baabwe? Abantu bali mu nnaku mubasulidde emiramu mugenze ni mubakozesezzamu mufunyemu ssente mubazizze newaabwe tebalina wadde 10 tembawadde wadde we banaaziika ne mwagala bakolekitingamu temwagala na baba wabamu mugenda basule mubaziike kirindi ngera we mwalwananga mu nsiko mwakolanga muziika abantu be mwattanga kirindi. Kati twagala tubabuulire oba temugenda kuvayo kulabirira abantu abo okujjako mugenda kuba muleesewo ettabu mu ggwanga lino abantu mubalabizza ennaku ne mubalwanyisizza bannange kyekiseera gavumenti muveeyo mulabirire abantu babikwasa obusungu binyinza n'okunyiiza abaana baffe mubalabirire abafiiriddwako abaabo. Kibi abajasi bafudde bano naye era balinga emirimu emirala their job hazards nga bona obusaka amawulire ne bakubirayo ekyasi n'engeri gy'olumba gavumenti ku lw'abantu abafudde nga bona oba olima ne bakutemako compensation nange era nkikuwagira ababa bafiiriddwa babaweeyo zaabwe Honorable Mike Kenneth Sebalu kansembe Honorable Sebalu reacting ku nsonga ezo tuva nja kwogera ebintu bitono nnyo. Ekisooka ng'abakulembeze waffe n'awano tuli bakulembeze waliwo ebintu bannansi bye balina okuwulira naye ate olumu tusesera ku bye twagala bawulire naye ng'omukulembeze kikkakatako abantu okubabuulira bye bateekeddwa okuwulira. Zino ssente zonna zetwewola abazituwa ziva mu musolo mu nsi ezo bwe zikuŋŋaanya. Ensi ezikulaakulanye ziteeka omusolo ku buli kintu era embeera y'okuwa omusolo
buvunanyizibwa bunnansi. Kakati nze kye nandirowoozezza kye twandibadde twogerako nti prinsipe ey'okuwa omusolo yo nkulu era tugiteekeko essira. Era prinsipe ey'okulaba nti omusolo tugugaziya ne tugujja ku bantu abatono era nayo nkulu, twetaaga ogitambuza. Ekikulu kati kwe kuba nti social media bw'aba ateereddwako omusolo abenga ateebwako omusolo abantu gwe basobola okuwa nga tegubamenye. Ne bw'ebeera ssente emu naye ng'ekuŋŋaanyizibwa n'ekolebwa bulungi, omuntu aba atuukiriza obuvunaanyizibwa obw'obwebange okubaako engeri gy'ayamba mu ntambuza. Tekirina kuba 10. Tuyinza okuba nti prinsipe eri correct meka ezitamenye bantu naye nga obuvunaanyizibwa bw'okuwa omusolo okuba nti otuula wano ng'oli mukulembeze n'oba nti obuvumirira tekiraga bukulembeze.